Mozele Megatron Kemanya CEO Megatron Media mbaliriza nnyo abatambula naffe wamu ne Nurdin Ntege YouTube channel bingi nnyo betekera bera nga twogerako nabagaye ba subscribe obwaleero bakimanyi agala okubeera nti afuna ebirungi alina tambulira wano omukulu alayira alayidde kyo tugikoza alayira tugirikoniza alayira naye olabeera abasajja bana Amerika kamera olabanga abazungu bangi naye naye ensi yaabwe y'abazungu abaddugavu batono nga nebadde bagala muko abaddugavu tutuuleko mu bifo by'omu maaso mwemubawaayo mubawaayo tobalaba wano Museveni ng'alayira batuula mu maaso teri atuula mabega. Museveni bamuyise Muhoozi yagenze Muhoozi yaliyo yamukiikidde olaba nti ffe tuli ku security abaddugavu mubeeko nnyo ale mu muyina amaanyi kyebatuwa kyekyo naye mpulidde yeebaza abaddugavu nti baamulagako omwana olwo tupemera yini Trump omulabi omwana wa mugezi gali kennakola ewadde ayagala tuwa views nedda ayagala kweteekamu naye bamulabe ganja omumanyi fujo lyali kati gwe linda akomawo bale ngamba yeebaziza abaddugavu Trump nti bamuyiira obululu era awulidde n'amaloboozi gaabwe naga bagenda kukolaganira wamu however bino bano bansimanya najja nze ewaffe bangoba bakomawo wano saawa yonna ewaffe bangoba abitaddeko poozi leero kyayongeddeko bino mubwogenda n'ozaalira omwana mu Amerika afuka mu Amerika mulekeeyo mpozi afulire lwaki ateekawo embeera eyo Amerika abantu bagifudde yajjenjeero kati kiddukiro kyaboono ataddewo amaanyi era yagamba bano banve eno musimanya ngenda mu Amerika nzirukira eyo agamba bakozi babikolobero si kiddukiro baddeyo mu nsi zaabwe babeereyo so obula ganja leero wadde ganja tunaakola asoose neyiisaayisa ayisamu kati ayita muwala omuwala omugamba ki ekiro kino naye ganja ate gwoba naye alwaganja andibanga kakagajako adedeze yamanyi tewali buzibu naye mbadde nkugamba yagamba ku bisi yagalemeddeko babyetaaga tabyagala era abagamba yamanyi ekintu kimu kyayise only two genders male female tomugamba nti nze ate ndi bisekiso ate mbisimanya ndi gundi tayagala bimanya naye ajja kufaafaagana nabo balina sente nyingi ate kati ye president yasalawo nkugaye balina sente nyingi Elon Musk abyagala sinnamutegeera naye bali bonna ne Elon Musk ono kyennategedde yajja mu kintu kino ng'alina kyabala abalaki walabye olutalo lwabadde ku TikTok Abamerika ne China America nakyo kiri kyobadde oyogerako only two genders bakitaddewo okitegedde abalina gundi abalina TV ezibalayo togamba kati jukira bijja kuba byawedde obadde obaga batekeko wajja moze anti kati abaataddeko bakalabye wakati fe abalina kiri only two genders male and female abamu bagalinde mawulire bino simanze ndi bisekiso bisexual ba bisekiso nga bwe tukiyita teri kuyita amabega teri bya tagamba akyogerako naye yaganzi yakkiriza mu Katonda bino era bibamuleetera that's why aina statement yakoze Trump was said by God to change kati n'abagambi kyati leero gy'osevinga amanya nti abantu United TikTok kireka banda okitegedde bawagizi bamaani wateekako okigati ndeka abantu bajja kunyiigira ndekako Megatron Media CEO mulamba kyenasaawa naye mbadde nkunyumiza TikTok ate omukulu baateekawo ng'erina okuvaawo China okujjako ng'erina kyetereezezzamu muyimbi basaba China byaliko ebba abantu ogula ekirabo kya mitwalo 10 n'okigulira Nurdin ate Nurdin n'afuna emitwalo 4 mukaga nga kose TikTok yo gutwala
bino baba wange bawadde ebiwologoma ekiwologoma balekera okugaba ebiwologoma kiba mu dola nga 3 emiliyoni 1.5 ntewera ne kale tubale emu kitundu nga bw'okyogera ne bala nti kakadde nga kamu 2 oba kamu bo kye bakukolera ofuna 45 kati zino zisigadde ziba zigenze ate nga bamaze ozijjayo kugula tozijjaya nti kati goba otuuka okujjayo awo sente ezoofunye webakutemera tebakutema bayira eziri ziti bwaba bazikuwa wano ku live oziraba ekulaga ofunye empologoma ne coins zayo bweziti n'ofuna kino kati bw'oggalawo yeba yakalikyulatinze mu bwangu ng'ekulaga olina coins emitwalo tugeze 3.5 oba ina kitundu yandibadde n'emitwalo 10 onfunye kati ogenda okumaliriza nga TikTok ekufunyeemu nnyo naye Omumerika byayogera bituufu ku mukyayina okubba eno Omumerika atubba kankutwale ku YouTube si gye tuliko eno bw'okola $9 bazikuwa ate kisoboka bagamba baki balina taxi gwe basigaze no bw'okola $9.10 ate bakuwa sente naye olwokumumala n'ozijjayo sente zo eziriwa yo ateekawo mbeera kola nnyo ngamba mala n'ozijja luddawa bazikuwa wali ozikozeeko ogwo omwezi guba gugenze seriously nedda sente zo bazigatta kuziriwa anji bagatta sente ezo mpozi we batazikuweera kino nkikubuulira nga bakubyeyo ka strike olaba kati nga channel yo nti otuuso olina byotatuukiriza bagala balina ebagambira nti teekayo balina foomu ze batera okusaba notaziteekayo mu budde ne bakusaba foomu ate bo ne bakuterako obulango bwabwe eno bo ne butambula ne bubaako ne bukola tugeze emiliyoni ya sente kati bo ne batuuka ne bagala naye eno foomu tewagijjuza sente ne bazitwala nze kyesibaagalako gino emisolo gye batema okola $2,200 1,500 obaolulina kati bino ebitaano biba bakutwalako ebitaano naye ng'ate ffemu okwapuloodinga data mungi nnyo ate nga batugamba nti ndowooza ku 100% batuwaako 10% ye yasalawo nti aka n'akalambo ngenda kukuwa zino ngenda kukuwa zino owa YouTube yasalawo naye ate owa TikTok wammwe mubbi nnyo no ate yo wa TikTok alina bw'ati ye wa TikTok wa leisure abantu bagaba ebirabo nga biri mu 2 kunyumirwa babikuwooseka busesi bana abantu babirawo nga bebyewa buyi era waliwo abantu abali ku TikTok nga omuwa ebirabo naye n'abigaba nga binyuma buki bunyumi kalage ng'olina waddembe okukozesa TikTok nga togabye sente kuba omuntu oba olina akawunti osobola omugano kubanze kati nkuwa abali ku TikTok abasinga nabaga temuddamu kumpa birabo teekako era nalina birthday awo nga 1 November bamama Fiina Hajati Mariam nina muganda Malcolm Musa nyawo mulala bangi abantu bange abatugoberera bakutemera nkalu enamba jola wansa najibasomera ku TikTok live wakiyiga ne bampayo millions 2 mu cash naye babazimpeera ku TikTok tawandizifunye ali nandifunye emitwalo nga 9 naye TikTok onzibi kati awo America ne bangi ate kyenjagala ku YouTube lyoko mukola ebituufu ebyo byonna naye kati gwe TikTok omalite kubuulira sente z'ofuna toyinza kumanya nti eno gye nkoze ngenda kugifunamu sente ati wulira views webazikuwa bw'ofuna views emitwalo 2 mu eno video nga ya ssaawa emu ne wano nenfuna views emitwalo 2 nga ya ssaawa emu ez'enjawulo nfuna sente zezimu waliwo kye bayita RPM balina engeri gye babiberamu kimanyi waliwo video gye bakuwa nti buli views 1,000 tugenda kuwa $1 waliwo endala buli views 1,000 tugenda kuwa $3 kisizana ne ku duration abantu gye balabye anti kati nkugamba bo bapima kati gwe mmoze n'olinda bapimye batya anti kiri so kyandibadde yasalawo bubbi ati nkuganye kyandibadde kiti nti kenfunye views omutwalo ng'ate nakoze essaawa kitegeeza wano ninawo emmeka $1
bina oba bisatu nfunye emitwalo gyange 2 eja views sibe kiri kali yena ajja nagamba balabye kikono bakoze naye nga obulanga abantu olusi babulabye mugwayo naye nekirawo video ezimu zebatalaba bulango musajja n'omugirira abantu bano kyeŋŋamba nga basazewo mwe babalaba erimu baba batalaba waliwo abasinga video ezimu nzikiriza naye kati eno gye babulabye beeteesa kweno kuno tubulabe anti bantu balaba bagundi banjawulo abalabye eno kimanyi nti obeera kati nina abantu 10,000 emitwalo 12 naye ogenda okuteekayo vinofuna abantu 2,000 bano babalaze bano nzikiriza tebazze bo tebazze babadde bize era oyinza n'okulaba nga mubakulabye bokkirira wansi ba subscribers bo bali almost 40% 60 sinaba subscribe bano bookako okusubscribe tebalaba naye nze mbadde nkuwa kibwe kiba nti kati YouTube ekubba mu ngeri yaayo TikTok esukka kati TikTok nekubba ono yakugamba ali bwati omanyi TikTok ya voluntary bakubba oyagadde gwe tobiwaayo ebirabo ate banaga tuwadde ebirabo tukugadde gwokola live zo obeerako gwamanyi kati nze mbadde nkuwa kyenzijjako nti mu YouTube eno Instagram Facebook my Facebook ekuwa nti abantu okulaba olina kukisooka gisasula okitege boosting ebalina boosting eyo Instagram the same ne TikTok ne gundi ekirina ki YouTube obiraba ogenda n'oteekayo gundi yo noga nti njagala views 10,000 ne bagamba ezo za 2,000 noziwaayo zofunira kyokora zire ennyimba ezimu ez'abantu omulaba alina views nnyingi aba yasasudde dda kati olabira oluyimba olulamu kati olaba nga circumference ya bebe kiriya walla nti abantu bali wali balaba n'aba Nigeria ndalabyeko n'ennyimba za Jason Derulo olwo oluyimba lyakafulumya olupya lujjira mu bulango awo tuli balusasulira ne baluleeta kakati ne balukuteerako gwate ne baluzanya gwe n'ofuna $2 nga luli kuli ate nga basasudde luli kuliyo naye kyembadde nkuwa nti Omumerika bino ye bw'aba abikukoze gwoba ogamba si babbi omanyi abannanyini apps abo bonna babiliyoniyazi naye kambuuze okiwulire ali babiliyoni naye omanyi lwaki mbawulereza nyina eyo gye nali nkola bali bampa emitwalo naye we nadda ku kintu kyange sifaayo babatutte kye bampa kimmala njagala okusinga okunyigiriza kwennalyeri argument yange tunagifuna point yange eri nti bo kye bakola Abamerika kibo no can you try to listen nti bo baba bakubba Biden tasanyuse obadde oyagala akole kyalayiremu naye yanyiga nnyo kakazi ke Trump officially president of USA kali nnyonnyola badde nkunyonnyola kyenjako sikiwakanya kye bakola wabula nkuwa nti bo baba bakikola nga Bamerika kiboke bannaye bakikola omulala bwakikola ne balaba nga agenda okufuna ssente kubanze nkugambye noonya Amazon biliyoniya nga ssente ze oyo mugagga Mark Zuckerberg mugagga okitegedde wabula bwe bakugaba billions of the world beba abakulu bwe balabayo omukyayina ameruseeri aleesa akantu kakubye ensi nalabye Abamerika nga bakala nga bagigadde just one day okumanya Abachina bajooga tebalinze ennaku za Amerika ate mujagala feka tugijjeko nga tezinnatuuka nkugambye kale ate okumanya Amerika yabadde ejooga nga bagijjirako mu states sawa ziweze eri mmeka Texas vako Boston aba Boston bakedde okuba Boston bakite bakomawa balinga abali Uganda mangu nnyo bo babadde babasazeeko dda ngeri bajoge California tebanna bajjako nedde sawa zaabwe zabadde zituuka bukyali naye abantu bakabye nyina abantu bange bambi nyina omukyala Mita Rose abeereyo mu Amerika nyina abantu bangi baita muganda bata si Uganda no babera nnyo ku TikTok bakole
ndabakola naye gwe tomanyi kitegeeza kuba wantu nga tolinawo bantu kati goli wano ndabako olaba ku kwezi olaba ku jje olaba ani tandugenda yeeyo ndeka naye wali oyagala ngende n'oyanga okumpa ebifaananyi amangu wakite wagaana wandaganja ati oyinza okwesula omukulu yali ayagala ngende wali onkooyi namubuulira ne mugamba wano okyayina ebitambula Amerika simbi okgenda Bungereza simbi kola ki genda naye bw'oba obadde oyina ekitambula obulungi e Uganda ng'osobola okufuna miliyoni 8 opapa ki omanyi n'omusajja wange kati olaba nze yampadde ne laptop njogera bwenti nnyumizaamu oli olaba nze bampadde ne laptop ne mugamba tosobola kwegulira laptop tonjagala manager ono nyambo mpe ebifaananyi ne mugamba obyagala ddi nti oyagala kwekubya nange jangu tereko omukono n'oteekako nze nga nze naye wali namubuulirira ne mugamba ogenda kukola ki Amerika nnungi Bungereza nnungi naye olumu nyina abantu abaliyo nga bamazeyo emyaka 2 nyina neyakomyewo bwe ebintu byamusobako yakubye na ssimu banyambe njagala kudda ng'ava states empapula zaabula yadobonkanirayo yakola amaalo buli kyayagala kakati abantu abo nga nkugamba tugenda kokwe tonjagala njagenda kudereta babinkole ngamba lwaki moza atuuka eyo n'agamba nagaggawala kasajja gwe kyangu watuuka eyo n'okola ki naye bannayuganda bagenda e Canada tebagaggawalirayo bagaggawala olinayo mugano gw'omugaga ate bano baserebu baffe abagenda kiri kitya baserebu bagituukayo ne bakola ebintu bibiri kati nganjera kalule ali kuki mu Amerika anywa mwenge hanga bw'okyogedde babeerayo eyo kuba embeera ekizibu ekiri kuzirya ensi ezo zi America Canada wa bw'otuukayo tuukayo nga gwe Nurudini ow'omu kikajjo toli wankitalo nga so Nurudini owa TV kati ng'emite ate otuukayo omuntu n'akulimba nyina gwe mmanyi yatuukayo oli n'amugamba yatuukira Canada n'amugamba ogenda kunkola ki kumusangawo buli kimu kiwedde najjako essimu Canada paka lwe yayingira balina zikampu osooka n'ogibeeramu nga n'ekyokulya bayinza okuwa ekintu kimu ebisigadde gw'amanyi musajja wange Biini okitegeera Biini saagala mwogera akulaga sayidi ye buliri akulaga ludda lwa buliri kiba kirungi n'oyogera ku wotanyiiga Biini tasobola anko Biini kaakati bagamba oluusi bw'obisuubira si ebikola ki si ebiba naye anko Biini ne kalaamu yali ntono nnyo ayongeddeko anti kati kyegamba nyina musajja bamuyita Muwonge yagenda mu Amerika Muwonge oyo yali abeerawo ku theatre La Bonita nga mugezi nnyo abagagga bonna nga bamanyi Muwonge okuva ku bakirumire Katende Ebons bonna nga bantu kali wanti musajja omwana yamuyita Katende ampisana Katende omwana yamuyita nali myaka emeka yamanyi nga 7 akyali muto kakati Katende olunaku lukya bamuyita obwekitiibwa Katende kati abamu ku baana b'Eboniza abakozi be akuba essimu nga bw'onoobuuza maneja waali kati n'obuuza n'ogamba ntege waali awo kati ono bwe yakuba essimu okubira Moze bamubuuze nti maneja waali Moze yali asituseewo essimu oli agiraba nti kwezi yakubye kwezi nga ono kati okitiibwa nga agikwata alo wangi Katende waali n'amugamba sikuwulidde ani Katende waali nti waali njagala kumanya oba meeting weri gyeri yagijjako akankana bw'ati
ogambe oyagala ani Katende nasaako mulawudi ono ali wawulire no kyembadde anti mbadde nkubuuza Katende waali yakasalamu Katende musajja wange ampita kojja saagala mmonya oyogera byalimu ate wali kulabwa nitambwa kuba ebyddala bw'otunula omwami Katende ebyaddala wakitiibwa sinala wakitiibwa alinga Katende era abikoze akuba essuuti ya miliyoni nga 10 gwe kyoba omanyi gy'omulabe oyo akyanaaba ayingira ofiisi ebintu ebikola ofiisi ebyambukadde nga 10 ofiisi emmeeza zino simaya biki simaya wota biki otuuka wali n'ogamba mabbo ziri mu lyayina essaawa eziri mu bbanga nga teri waggulu eri awo eseeyeeya ayinamu obwennyanja ofiisi si nkalu anti otuukamu nga toyagala kusiibula osiibula nga toyagala nakusiibula ow'ekitiibwa Katende waddala kaakati omwana ye yakuba abuuza Katende waali awo omukozi we awo agambye eki Katende anti nkubuuza Katende waali njagala kumanyisa nze nzija nti waali nti kale naamuggyako naye wano amutadde mulawudi bosa yaliwo sambagenda teyaliwo mulawudi nga yawulira anti olukiiko lwatuula buli mukozi bamuyita gyali tolinda transport omusanga wano ne bajja oli najjirako n'ababuuza Katende anaŋŋamba ate mwami Katende ow'ekitiibwa baagamba nti aŋŋambye atya babuuza bosa sebe agambye nti Katende waali bampitaani ow'ekitiibwa ssebo ompisa otya ow'ekitiibwa tompita wa kitiibwa ompisa otya ow'ekitiibwa okay aŋŋambye atya agambye atya nti Katende nga buli omu agenda mubuuza paka yagamba nti agambye Katende waali bampitaani ow'ekitiibwa Katende nampitanga ku Katende kaŋŋamba bwatyo omwana agambye nti ki Katende aliwo ayisemu mpesi ganja waddala ennaku tujooga obujuuzi omwana kaakati ganja nga byatandika ddi okwogera oluzo kamuleka ajoga nze ndowooza naye muleka bulijjo ganja omuwala amanyi bw'ofaanana amanyi oli musajja musiraamu omukakkamu ayingidde ekisenge ekifuluma yekola obusolosolo laabwe banyumira mulaba musala bulungi alinga gwataavume omuwala yajja omuvu ola tobamanyi ganja yajja obuma nze tommanyira tonkubira onkubira mbogire ne feedback. Get back to you takyakokozesa. I need the feedback from you. Ayagala nno babiri. Omulidde kati Katende bw'atyo bwe yali wakitiibwa naye nga si byakusaala Katende wakitiibwa alinga pera abadda ku baana bato Sematimba naye yakikolera nze mbadde nkunyume gwegende wa Katende nkugaye ne bw'ova wa oyingira n'omanya osanze omuntu ow'ekitiibwa akuteekateeka ng'oyita mu ofiisi ze ogenda okutuula ng'otegedde nti wano waliwo omusajja owa ebyo ebya pulezidenti bye baatugambanga akutumya n'akuteeka mu kaseege amasasi ne gasooka gayiika ne gayitamu awo ani yagamba biyaayi olwo bakuteekateeka yali firimu mbu amasasi gaba gaakagira
kakati baba akaggalawo labayo mbowe mundu papa najikanga mbogera okutu president agenda okutuuka ko gawe pamide kwamini bagamba yakuyitanga n'okitegeera semuseveni nabiwulirako ku mbozi naziwulirako kwamini gundi yazikwezi yanyumya kwamini ngono omuvubuka omukazi akomentinga buli kaseera kwezi yali agamba nti bowe oba yali asuubula ebiseera ebyo baali bakola baali basuubula anti tumenya bamubetyana najja awo enakulabye we bagambira nga kikambwe nnyo mu 7 awo 7 ayina emyaka asimanyi yagamba 5 atayinza akireke tuli bantu be anti kyeŋŋamba sijja mwogerako kwezi musajja wange naye kyemmanyi awo ku kyemyaka akagiyita akaleke kalabika nnyo muleke musajja muto tannakaddiwa kyendishuwa kwezi musajja wange. So njagala tuve ku nsonga ya TikTok ongimaliriza nti baamaliriza nga Amerika akkiriza TikTok tesaaga anti abantu baakaabye oli natuka n'okuwandika tuddayo mu depression anti bali depressed okufa kati TikTok ebadde yafuuka maama taata kati boach tebafunayo ekintu ekiringa TikTok anti babi already bayina Facebook bayina Instagram bayina ebirala kati naye nga TikTok yo yakwata akatiba neegamba naawe oli creator oli content creator gwe kennyini oliwa gwetola abaana mu kiyumba ateekako ennyimba nayesiga ebinzaali nakwata capati nazambala ku maaso bwati najja n'akateeka eddakiika emu n'agamba muŋŋambako ki abaliwo n'ayisaamu eddakati TikTok oli amanyi n'okudda n'ayimirira bw'ati n'atunula dakiika 3 n'afuna views kati baatuuka olw'okuba TikTok edduka nnyo nga yasuula teyasuula wabula yazinafuya zi Facebook kati munafuya waliwo ajja okugana edda ekyamusinga okunafuya kirala Facebook ekyalina ba subscribers bangi kuba yaliwo naye bona obuuza ba active compared bwe yabaali edda 4 years ago ne kati byawukanamu okitegedde naye abali ku X yabagambye atalinaako kifaananyi akulabanga mutujju agenda kusuukugira bano ababbi agenda abagambye ababbi bano basimanya nti muteega mmotoka bakatero nkola diiru za bunyaguluzi tagenda kuddamu bavunaana ba bubbi abataddeko bwa butujju Trump butujju bakatero butujju omusajja ogenda agenda bali akuba foreign terrorism Trump returns to White House as a US president agambye agitumya olwaleero alutumye liberation day mbulunaku lwamenu Amerika yagwa Trump njavu nnyo gundi abadde munyivu Biden tabadde munyivu oyo obunyivu bwayina oba tabulina mukadde bombi nno bakadde lwakuba ekimu kyali mu entertainment kyefaako kyanywa ku njaga kati kyo kitegeerekeka okiraba kikuba saluti ziri ez'amalabi bali no ku luyimba lwa Amerika kakati TikTok ne kyo ne kigamba kano kakujju mufunirawo kyayinako abantu obukadde 87 ne kigamba TikTok yakiwanguza akalulu mu campaign ki Trump ewala wonna nga bakitaayiza kyajja ku TikTok nga kuli omuvubuka emiliyoni 87 ne kigamba nze nve ku TikTok tekisoboka mbaveemu naye nga waliwo ne decoy akakodyo ak'okubabba Amerika ebyaddala yembulesinga TikTok nze yakubiri oba yakusatu mu nsi yonna mu kuba ku TikTok esinga bayindi ngamba mu TikTok okubeerako abantu okubeera active ab'amaanyi kakati abantu abo ate bagagga bagaba ebirabo balina ssente bakola ki kati TikTok ebadde bafunamu nnyo
nnyo era America ng'ewulira obusungu kuba yo eyagala kubanga yeefuna mu nsi endala kati babadde banyonyonta gyo nga zigenda bugenzi lwa mpaka ekiginyiiza kati waliyo omugagga oyo Elon Musk ne bateekawo ddiiro ng'alina okugigula TikTok bagijje ku muvubuka nno nannyini wa myaka 21 nyini TikTok awo okuva Hong Kong kakati ddiiro eri bweti eri silent ekirungi tekuli agenda kumbuza bino si bya Uganda Elon Musk yakuzeemu shares naye olwo obutaagala kusasamaza nsi tebakyogedde fe abamunda ab'omunda mu China ab'omunda mu America abali ku administration TikTok etunzeeko ekitundu Elon Musk agiguze mu kugigula olw'empaka olw'okunyigirizibwa naye tebagenda kukyasanguza kati bagenda kiwamu emyezi ng'egi bagambe nti bakkaanyiza ne bagulamu emigabo emeka ne bamugulamu emigabo sinnakindi bagimuguliza ddala naye kati balabye nga America ejja kulabika bubi nti oli bw'akolayo akantu ke mumunyigiriza paka lemukakola ki omwavu taabeeko nakake kati mubanyigiriza Elon Musk yayagala n'afunamuko shares zaafune nga mulimu ne kakulozi baba batuuse okutunda baguza ye ko bonti kale tukolagane business ekole kyesigaliwo tezaaweza essaawa 24 jukira ono Elon Musk kyali wani nkugambye oyinza obuza ye vice president kati nno Elon Musk ye president w'ensi kati anti awola ne kankuzanyire Trump olwazze ku buyinza saagala abantu kugamba limba omuwulira I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. I like it. I had a slightly good experience, wouldn't you say? Romney lost it by 40 points. Not so long ago, we won it by 36 points. That's a very big spread. As of today, TikTok is back. Donald Trump. Kati njagala kunyumiza nti ekinzanyisiza eddoboozi waliwo abeefulaana abategeera ennyo kati yabijjeewa omanya bandolere nkuwadde Trump nkwongera Elon Musk okukyogerako ye teyayogedde naddisi bwe bankuwadde Donald Trump nkulazi kati bwe bimala okubaawo bityo America nedda naye mbuga babadde banyize mu depression akasajja kakuliyetinga app nga owa P2 ayasoma n'ataasoma ani obeera ku gomanya ky'okolerako oyagala kusoma osoma bya ddiini kwe biri byaki bya bufuzi embozi etazimba wali ate kiri cheap and easy kitya ate kiri addictive nti gwolerako mundu wa data tasoma ne data 10 ng'ogenda owuliriza ng'oteekako osoma comments zo ng'olaba abantu ng'ofollowinga ng'obeera okwo abantu bali mu mbeera nga best friend we TikTok kubanga kanene embereko ku TikTok muvujo okubeera mu bantu emikwano egitamugasa ate abantu bangi bafunireko n'emikwano gye bagasa emyapezi nyina Abamerika bangi nyo bali kuli baganda odini walwayo nnyo omuntu waffe nnyo nyina n'abandi aba ne banyiiga ne banga kati omusajja yali n'omuga kati nga yeeta namanya nti tekinologi yateekinga ddova olaba Trump ajogerako alaba Trump akugambye nti I like TikTok ng'akulaga tawangula nko akalulu akugaye banne baavuganya in fact baaliko Republicans babadde bakola ki
bawangula naye nga bawangulira wansi abavubuka yabasikira ku TikTok najja n'akuba akagulu n'akolagana n'omulenzi n'amugamba njagala kukozesa TikTok yo naye nga Instagram agiraba, Facebook agiraba, YouTube agiraba n'ebirala n'aga naye wano ate wali abantu kati gwali yawakanya nti TikTok si yakitalo ova ku bibyo naye today my American friends they are back on TikTok ndoza depression temujja jigendamu twabale tubasubiddwa nnyo bantu baffe batuba ku ssente bagagga balina ku ssente ate mukomawo nga mwavuwadde nnyo so TikTok tuvuddeyo yese TikTok mbadde saajjongerako TikTok tuyagala mwongerako kiba kijja kulabika bulala twabadde tubi kijja kulabika bulala eno shebadde y'amagezi nnyo gye twatumaliriza nayo kati nkumaliriza mu America bwati otugatta mu biri njukira biri ebintu bitufuula okubeera biased abiri tujja bireka just kuzza wano kugamba nti bannaffe bali mu America bali mu nsi z'ebweru ngenda nkizuula nti ekyeyo nno okulinnya ennyonyi n'ogwa mu America tumala gafuna ssente waliwo by'olina okugoberera osobola okuva wano n'ogenda mu America nga tolina wakutandikira osobola okuva n'ogwa mu Canada nga tolina wakola wakutandikira nga gwe wafa kimu nti nze njagala kugenda wa Canada gye muyita America Promised Land naye otuukayo ne bakubuuza kiggwa kitya abantu bangi bali mu America nga that American country the dream nga bagiyita otuukayo nekufuukira nightmare ekirooto ekyentiisa kangwe ebimu ku ensobi ezisinga okukolebwa bannayuganda abatuuka mu America otuukayo n'osanga n'olulimi ng'asula nga bw'olaba nsula wano najja nga makaage n'olaba mu lujja nga nyinamu emmotoka mmeka 3 n'ogamba eri kyangu nnyo bw'okolayo omwezi gumu 2-3 ne balaba nga osobola okufuna $2,000 njangu nga bakuwola emmotoka naye waliyo emmotoka ez'$5,000 $1 zengamba waliyo emmotoka ez'$3,000 $5,000 waliyo emmotoka ez'omutwalo 1 waliyo emmotoka ey'emitwalo 5 wokoma okiwulira kaakati wakava Uganda oyingidde America munnayuganda olw'okuba olabye nno oli avuga G-Wagon oba Chevrolet ya mitwalo emeka 5 ejja $1 oba 3 ejja $1 ng'ofuna mulimu ng'erya ddala omwezi oba wiiki okola $, tugeze 3,000 $3 wali n'osayinira nti wakatandika naye kati gwe mu kutandikako ate oyagala motoka ya mitwalo emeka ejja $, bo tebagikuuma bakola pepa waka nga bakuwa motoka ya mitwalo 5 nga bagenda okukubala nga balina okusalako 600 oba 5 oba 10 gwasalawo gyoko musasula ennyingi ng'okwata nedda gyokoma okugula emmotoka ey'ebbeeyi gyokoma okwessa mu buzibu nti weetadde mu buzibu ng'ate wali osobola okutandika n'akamotoka akakutwala ku mulimu ka $3,000 $4,000 bayinza n'okungamba nti waliyo za $1 ezikkako kati n'otandika obulamu omwaka mulamba okola ng'okolerera mmotoka gumu nno oli agikolerera emyaka 5 ali ku mmotoka emu n'atuuka n'emutama nga naye bakyagibanja n'atuuka n'okusaba singa egwa kabenje at least insurance egambe ekimotoka kale kako kati mu mbeera eyo bannayuganda boolaba abali obubyo abamu ekisinga obbamenya kukyamuka ate noludini ayina eri essaawa eri ayambala hablot nange gyenjagala sigambi njogedde eri
yava Canada nga kiraba kale kandi olaba nene yagirabe nangamba bagiyita watandika ddi bagiyita batya kati ndaba amani nkindaga ekigambo amani kakati okakasiza akisu asiya usasoko sambala ebi amani eno oyagimpa senga mukyala wange yazireeta amani ondakaza nti yamaanyi shalo omuntu owati azalawo kyangamba essaawa nga yabbeeyi omuganda yava Canada abantu bano bateranga okumpa ku bintu amaanyi okakasiza leero yamaanyi mbala ebintu byange nze nayambalanga amaanyi emyaka nga 10 emabega nkunyumiza nga nina engatto eriko amaanyi Lacoste n'empale naki so yamaanyi bulijjo nongizanyiramu yamaanyi wali tongambanga nzinyambala brand nawe anti engaye wali tongambanga anti brand kigaziwa kubuuza t-shirt naye mbadde nkunyumiza tugenda kusiibula kino kituuka naki tuzze eri bantu abatulaba nti bw'otuuka mu America amaalo gakendeere emmotoka gy'osanze mukamaawo oba mukwano gwo gw'osanze avuga si gy'oba otuukirako osobola okugira emmotoka nga bagenda kuggyako $6 oba 10 oba 2 naye weetadde mu kintu nga baagala $8 baagala internet olina okusasula gaasi oyina ebirala by'olina okukola kati omuntu agenda omanyiza nga afissa $1,050 olaffe nga abakyapangisa ogenda renti amazzi amasannyalaze transport kati ate eri bikambwe oli atuuka nga insurance talina erinnyo lino gana amanyo gagatera okuluma nga bagamba $1,000,000 ogajjamu erinnyo limu odikolako wanosasula emitwalo egi omwana ng'aliteeka akakuumo ng'alitegedde kakati embeera eyo omuntu agiyingiramu n'amaalo ge n'amala omwaka mulamba nga yatomera oluusi agenda omaliza nga takyasobola kwerabirira okuggyako okunyiigira abantu eri bamanyi wagenda kufuna ssente ng'okeera n'okola naye nga tolaba ku ssente then abalala banafu nnyo akola omulimu gumu alina expense ziri waggulu nnyo agenda okumaliriza ng'era tewali ssente naye ng'abaamanya nti kituufu nagenda kucapa bazifuna agamba nkeera wano nenfuna zino ssente n'ensula ziri n'agulayo akamotoka ka $3,000 oba 4 oba 5 agenda omumaliriza ng'alina kyakuttewo nga ssente ze nga bw'azikola bw'azifuna kubeera oli yaŋŋamba nti mu Amerika tebagamba nno bw'ogula ekintu n'omukono ogumu bakugaana gwekola ssente zo zisaving wayite omwaka ogambe naye mpezezaawo mitwalo gyange 2 bampeyo emmotoka ya mitwalo emeka 2 olowozeza mitwalo nga 10 noganjagala kati emmotoka yansajja n'ozikola nogaa naye njagala ngenda okugula ennyumba nasobola ogiwaako haafu bamanjiyo bwe kati omuntu agwa mu nnyumba ya bukadde 600 n'agikolerera emyaka 2 mu Amerika yeyo life eriyo n'olaba omuntu ng'ajja amaaso mamyufu agamumanyi ekitubeerako eri ssente zitutawaanya ng'ayomba okufa naye ng'ebizibu byava ku nsaasaanya ye oba abaamusookamu ne bamulimba naawe bino obisobola kitegedde so I love you my American people, my European friends, Canadian friends and the rest of the world. Naye tukwatagane tutambuze ebintu birungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment, share, subscribe. Byotategedde buuza we tulimbye tovuma wabula tuwe ensonga gwe jolooza nti bagema asibagema mbasomesa nti bw'ogamba nti ndi mutuufu olimba n'okomaawo nti olimba oba tompadde bituufu story njikole mu literature review nawe otuweeyo ebibyo ŋŋambe ekinudi nedda mu Amerika abantu beejalabya nedda abantu beewola bye batasobola just kiba kiti nze nkuwaddeko ekyo naawe oyinza okumpa ekirala okay kabisa bannaffe aba Victoria University basangibwa leero ku Jinja Road tugamba nti nno amachinteke natera okubira nti litandika genda obirenga osoma courses eza certificate gwe yamaze senior 4 agenda birenga yawandisa courses zitandikira ku mitwalo 55 courses zonna gy'oyagala ate kwongerako n'aka AI ka short course ka AI
tukakuwera ddala bungi genda tuyagala nkyogeraku ate naye tugenda kutwala weyongereyo tukakuweka course so genda ku Victoria University buli kimu kijja kubeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo naawe yamaliza senior 6 wetaaga principal passes 2 zokka ogenda okubeera nga osoma machinteke nate okubeera nti etandika owandise via online ate osobola n'okubeera nti tukyalirako wali ku Victoria University wali ku Jinja Road netubanga tukuwa ebisingawo musebe bulungi mwera